Mukwano gwange omulungi nate olunaku olwaleero njagala okubuuzaako n'okwebaza gy'okola gy'otussaako emikono gyo. Mukama atukoze bulungi, Mukama atwagadde. Tino olunaku olwaleero nga bwe tweyama tujja kuleetera abantu ab'enjawulo. Remember this YouTube channel eriwo okusomesa, eriwo okuyigiriza, eriwo n'okuentertaininga omuntu. Buli we tuwa obujulizi ku lw'ekisa kya Katonda wabaawo ekyenjawulo omuntu kyayongera okufuna wamu n'okubikkulirwa akale. N'olunaku olwaleero okuleetedde omukyala wa Katonda, omuweereza wa Mukama ow'amaanyi, ayina ebintu eby'amaanyi by'akoze, ayina abantu abayise mu mikono gye wakati mu kubasomesa. Mu kusomesebwa ne bafunamu, mu kufunamu ne beekubisaamu. Atwebaza Mukama ku lw'ekisa kya Katonda. Of course, good girl Doreen Tricia Nensereko Mami Dawson. N'olunaku olwaleero tubadde oba tuzze tutudde okuba nga tugenda mu maaso. Akaleero kanjawulo muuko ka kusomesebwa. Tugenda kuyiga ku kalakita y'omuntu. Abantu bangi tubadde awo genda okulaba tokyasobola kukwatagana na gundi, temukyasobola ttambula bumu, naye ng'ensonga eva ku kikalakitaazi zaffe. Gundi sijja kusobola, ono sijja musobola, naye tugenda kutandika okusobolegana. Kasita onaamala okuntegeera nange ne nkutegeera, tewali kijja kubanga kitulema. Mu butereevu kadde kano munzikiriza ate munnange, muyita musumba wange, muyita musumba wammwe, muyita ticca waffe, ticca wammwe, kubanga olunaku olwaleero agenda kubanga ate atusomesa. Tukwaniriza oba nkwanjula oba weeyanjule. Ngenda kukukwatirako gwe nkulaba ne peeni yo ate n'ebitabo siyinaako buzibu kubanga nkukwatira. Amannya manyinza omumanyaako amatono ne ngasobya ne mbaako gendekayo. Erinnya? Yesu yeebazibwa omulungi. Mbalamusizza mu linnya erya Yesu abatuwuliriza. Amannya gange bampita Lutete Immaculate, ndi mukyala mufumbo ow'omwami omu. Mama Dawson agambye nti omulungi, naye amanyi nti Katonda yeka, only God is the one who is good. Naye ye yatufuula ki kyayagala, kuba tugezaako okulaba nti naffe tuyimitatinga ye Katonda. Ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba mu 1 John 4:4 nti tuli bakatonda abatono. Kati tugezaako okulaba nti twefaananyiza ne Kristo nga ye bw'ali, naffe tubeere nga ye, kuba kye kye yatulekera okukola. Amiina. Bwe tubeera abalungi, Katonda bw'abeera omulungi, bwe tubeera abaana ba Katonda naffe tetusobola beera balungi. Tusobola okubeera abalungi kuba yatugamba nti be you holy as I am holy. Ekitegeeza yali akimanye nti tusobola okubeera, naye ekituta tulowooza nti Katonda Kristo ye bwe yajja mu nsi yajjira ddala okutulaga ki, yatuwa example. Ye nga bwe yasobola okutambula n'ayitamu byonna bye yakola, naffe tulina obikola. But it is a process. Kati naffe tulina okulaba nti tukola nga ye bwe yakolanga. Briefly, tugenda kwongera okuyiga kubanga Mukama yakutuwadde kutuyigiriza. Mukyala Lutete yaani nga tetunnaba kubanga tutandika okutusomesa. Omulabi waffe yandiyagadde okumanya omukyala oyo yaani, asangibwa wa, akola biki. Briefly, who are you? Mukyala Lutete yazaalibwa e Jjinja. Taata wange omugenzi bamuyita Mwase Eriasaafu, yawummula mu 1989. Mama wange akyaliwo. Twazaalibwa abaana 24 mu bakyala 8. Tulaba bangi nti batawaanyizibwa olw'okuba balina ba step mothers oba ne ba step sisters. Neffe newankubadde taata waffe nga yalina abakyala bangi yakyusakyusanga, neffe abaana yatuteeka wamu, whereby nti newankubadde abakyala tebakwatagananga, naye ffe abaana tuli kitole. N'abaami baffe beewuunya oluusi tebatumanya nti oba ono azaalibwa n'ono, ono azaalibwa n'ono. Gw'osalawo n'ogamba nze
ono yajja okubeera mukwano gwange ennyo mu baganda bange gwe nkwatagana naye naye it doesn't matter oba mama mwe omu oba si omu. ekyo nga kyanjawulomu abaana abazaalibwa mu bamama ab'enjawulo nga bamanyi okwesosola. Ono sijja kukwatagana na gundi n'oli sijja kukwatagana na gundi, ono alwana ono asikaza wuwe. Ekyo nno kyanjawulomuuko. Ekyo kyanjawulo. Natandika okumanya okutegeera nga nine taata wange. Mama wange yaŋŋamba nti bamunzijako nga nina emyaka 3. So saabeera nnyo na budde bwe. Ntandise okubeera naye nga nange mmaze okubeera maama. Nendaba omuzadde biki byayitamu. Ndyoka njagala maama wange. Nakula ne maama wange eyandibadde step mother wange. Naye era kati nze mulabanga ye maama wange ddala. Okuva ku myaka 3 paka ndowooza nga like ku myaka nga 10 naye nga mmanyi nti ye maama wange ddala. Nga nanzaala simufaako simumanyi, saagala nakumanya bimufaako. Then bwe yamala naye n'avaawo ne waddawo maama omulala. Maama omulala teyali mwangu, kyova olaba mbagamba nti not all step mothers are bad and not all step children are bad. So kati nze maama wange step mother bw'amala okuvaawo oyo gwe nali njagala ennyo, omulala n'ayingirawo naye teyali mwangu. Naye nze awo ndowooza kye kyandetera n'okulokoka nenzikiriza Yesu ng'omulokozi wange. So bwe mala okumukkiriza ng'omulokozi wange olwa hardship gye nayitamu. That means obulokozi bwe wabufuna okyali mu myaka mitoototo. Nalokokera ku myaka 15. Oba nga tofudde osobola kutulugunyizibwa waka, kukola mirimu mingi, oba naawe weesanga nga kale manyi abaana abamu agamba hardship naye nga bamugayizaako ebintu simula ennyumba n'agamba nze bantulugunya okubanga si yanzaala biki bwe bityo. Bibeerawo naye waliwo kale ebirala byolabanga engeri ebirala byolabanga byandibadde nga like hardship. For example hardship nze gye nasinga okulaba kwe kwali nti bwe wagendanga ku ssomero n'okomawo ku lunch time fere we twasomeranga nga tugenda ne tusoma ne tuvaayo for lunch ne tukomawo ate olweggulo ku ssaawa 8. Naye kati ng'otuuka awaka waliwo ka distances ke twatambulanko n'odda awaka oli ekyemisana oddeyo ku ssomero. Naye nga wotuukira awo awo bakutumira ogenda mu katale ogule ebinyeebwa obisekule ogoye n'akawunga ke munaalya ate oddeyo ku ssomero. Naye kyali kizibu kati oluusi oba wakamala okuleeta ebinyeebwa n'obisekula nga tonnabifumba essaawa ne ziggwayo n'oddayo ku ssomero. Kyali kizibu. Then emirimu gyo twagikolanga kuba twali bantu bakoze, ekyo sikirabamu buzibu kuba kyanfuula okubeera omukyala ow'obuvunaanyizibwa. Kati nze ne bwompa omulimu sigulabanga like hardship, nkirabanga it is part of a woman's duty. So ebyo briefly byobufunze bye bimu ku bye wayitamu okwo otuuka olokoka. Obulamu bw'obulokozi bw'otambuliddemu obulamu bwo bwonna? Obulokole bwange bwava ku kintu ekyali nti nzijukira twayinanga brother waffe nga recordinga music. Kati mu kurecordinganga music oyo nga mubeeramu all kinds. Naye nga ffe oluyimba luba lwakafuluma mu nnaku nga 3 nga walukutte dda kuba twarecordinganga by then bwalingayo cassettes. Ng'orecordinga box namba eya cassettes zibeeramu 10. Ogenda ogivaako olunaku nga wagiyize dda. Kati nabeeranga like nga nze nnyamba ku baana bonna bwe bajja ku ssomero nga babuuza ennyimba. Nze saagendanga mu discos biki naye nga bo babeerayo. Kati nga oluyimba lwe baawulidde balina kujja balubuuza Immaculate, luyimba ki luno baluyimba batya, ne mbabuulira all the lyrics nga nzimanye already nga nazikutte. Kati ekyo kye kyabasanyusanga
naye nga mu biseera bya break time walingayo group y'abaana nga balokole nga babuulira enjiri, naye during free period eyo bwe bagamba nti babuulire enjiri mu class, I could prevent them. Nga mbaziyiza okulaba nti nina obukodyo bungi nnyo bwe mbaziyiza ne mbalemesa okutuusa lwe babivaako. Naye kyesaamanya nti abaana abo bagendanga ne basaba, bagendanga ne bansabira. Mu kunsabira lumu mba ndi mu olweggulo awaka tumaze okulya emmere tugenda okwebaka, ne nzigyayo ku bitabo nsomeko nga sinneebaka. So mu kuba nga nsoma ekitabo ne nzigyayo tract buno obw'enjiri. Katrakita ako kaliko enjiri eyali ebuulirwa gye sijjukira nnyo bulungi, naye nga kaŋŋamba ye Katonda y'ani, ye Yesu yavaawa, nga kambuulira nti Yesu oba yava mu ggulu yali Katonda yennyini n'akka ku nsi. Ne mbagamba ebyo mwabijjawa nti biva mu Bayibuli. Bayibuli ani yagiwandiika? Nti abantu abalungamizibwa omwoyo wa Katonda be bagiwandiika. Kyekiraga nti balungamizibwa mwoyo wa Katonda. Amazima kyagaalimu. Mazima kyagaalimu. N'ekizuula nti ekitegeeza nti Bayibuli ntuufu. Abantu bano n'abagiwandiika teri muntu amanyi kintu kyonna ekinaddako okuva kati. Even an hour from now simanyi kikinaabeerawo. Naye Bayibuli etubuulira ebintu ebyaliwo, ebigenda okubeerawo, ebiriwo n'ebigenda okubeerawo. So awo nenjikiriza. Ne ŋŋamba tulina ebitabo bisatu, Kuruhani, Bayibuli n'Evanjiri. Lwaki byonna nagezaako bisoma kubanga nze saayagala nnyo omuntu kutwala bigambo bya muntu nti yambuulidde. Ne mbinoonyerezaako ne ndaba nga Bayibuli biri ebirala byonna byava mu Bayibuli. So ne nzikiriza Bayibuli. Bayibuli bwe mala ogikiriza naga nti no naye tulina omwoyo omutukuvu y'anaatuluŋŋamyanga mu buli kimu. Ne ŋŋamba omwoyo omutukuvu oyo y'ani? Kati katrakiti kano ne kandidinga okola ki? Okukkiriza Yesu. Bwe manzikiriza biri byonna, nzikirize Yesu ng'omulokozi wange ajja kunzijuza omwoyo omutukuvu. So ne kandidinga ne neenenya ne ŋŋaa leero nsazeewo okulokoka. Mwoyo omutukuvu nkwaniriza mu bulamu bwange. Bwe nagamba mwoyo omutukuvu nkwaniriza mu bulamu bwange, ne mpulira olutiko lwonna nga lumeze, nawulira empewo ey'amaanyi mu bulamu bwange oba n'okujjuzibwa okw'enjawulo. Ekitegeeza nti ddala omwoyo omutukuvu wali omwaniriza naye n'akujjula. N'anzijjula. Kati bwe mmala okujjula era katrakiti nga nkyakasoma ne kandidinga ne kaŋŋaa nti kati bw'oba okkiriza okulokoka, gamba omuntu ali around there mubuulireko nti walokose. Kati twali twakagenda okwebaka nga bazadde baffe bakagenda okwebaka, ne mpita daddy from another room ne mugamba daddy leero kati okuva nakaakati ndokose. Naŋŋamba mwana wange olokose? Nti ye tatange yali munaddiini. Naŋŋamba natandika okuyimba tukutendereza Yesu, Yesu oli mwana gwa ndiga, omusaayi gunaziiza, nebaza omulokozi. Bwe yayimba oluyimba olwo ne mpulira omwoyo ng'erajjula, ne miningi y'ebigambo ne mbitegeera kuba luli nayimbanga like anything, naye ng'ebigambo kati mbitegeera. So awo ne ndokoka. Bwe natandika awo netandikira ddala life ne ŋŋamba kati nga bwe ndokose nina okutambulira bino mbadde ebirala njogerako bwogezi ng'eddiini, naye kati nina kubeerera ddala mulokole, omulokole by'alina okukola. Kuba ndaba ba John, ba Mary, ba Ibulayimu be bajjudde mu makomera. Kuba olw'obubbi olw'obwenzi okukola ki, nina kukyukira ddala. I have to transform okutandika okola about turn. So ne tugenda enkeera w'olwo olunaku lwali Lwomukaaga nkeera okugenda mu katale, ne nsanga awo nga waliwo crusade nga bayimba biki ne njiyitako ne ŋŋenda mu katale. Bwe mba nkomawo ne mpulira nga bagamba bw'oba olokose yambuka wano. No, before that
bwe mmala okulokoka ne ŋŋamba kati ŋŋenda kulokokera ddala mu ddiini yange. gwe weeyatuza ekiro ekyo neeyatuza ekiro ne ŋŋamba ŋŋenda kulokokera ddala mu ddiini yange. So kati awo ne ntandika ndowooza namala nga wiiki oba nga 2 oba 3 olokokedde mu ddiini yo mu ddiini yange ne ŋŋenda ne nnoonya confirmation class ne ŋŋenda mu confirmation class ne nsoma. olwo njagala kulokokera ddala mu ddiini yange. Kati lumu mba ŋŋenda mu katale, nva mu katale nga mpulira bagamba bw'oba olokose yambuka wano ku kituuti. Bayibuli egamba nti alinkwatirwa ensonyi mu maaso ga Katonda nange ndi mukwatirwa ensonyi mu maaso ga kitange. N'olwekyo kkiriza yambuka wano waggulu. Kuba it is an open gundi. Olina okukola ki okulaga abantu bamanye nti walokose. Nayitawo yali open air. Nayitawo obuyisi butereevu kuba nali manyi nti kati nali ndokose nzekka neeyatuza obulokole, nobody knows nti ndi mulokole. Ne mpitawo obutereevu paka waggulu ku kituuti. Ne basaba essaala ne bawandiika amannya buli omu gy'abeera, ploti namba biki. Ne tuvaawo. Bwe tuvaawo ku Mande ŋŋenda okutuuka ku ssomero ng'abaana bonna mu kiraasi bategedde nti nalokose. baakulaba wayambuka waggulu. Bandaba nga babagambye dda natuuka ebiti leti nga bala bayingidde dda. Naye nga bino ebyokwogera ennyo ebyokukola ki ne group ze twali tukoze nga amuso quiet nga nabo bantunuulira bantya tebantegeera. So from there ne ŋŋamba kati ninaakulaga ki kyendi. Ebirala byonna ne mbivaako okuwakanya abaana mu kiraasi ne mbirekeraawo. It was really a turn around for my life. Banno baayogera kino nga mbasirisa mbasilensinga nga sikyabikola. So bwentyo bwe nalokoka. Kati bwe ndokoka ne ŋŋamba kati nga bwe mama wange ono bwalokose yajja okubeera ddala mama wange. Ne mbabuulira enjiri. Tata wange n'alokoka ne step mother wange n'alokoka. Yaliwo mu budde obwo. Yaliwo mu budde obwo. Yabasekuzanga ebinyeebo. So n'alokoka naye ne manya ne mugamba nti kati gwe nga bw'olokose kati gwe maama wange ddala ankuvaluinga n'okusinga abalala. Okay. So ne tutambula bwetto mu bulokozi. Amiina. Tulaba omukyala ono yafuna ekirabo ekyobulokozi ng'akyali muto, ng'oyinza okuba oli awo nga tonnaba kubanga okifuna. Waliwo akayimba akaga nti myaka mingi gye nayonoona. Tolinda kubanga ate munnange otuuka mu myaka egy'obukadde oluusi nga tokyasobola naweereza Mukama Katonda. Genda buulira njiri, kola bw'oti, gamba buuka nga tokyasobola kubuuka. Salawo leero oba oli awo ate munnange naawe ojja kulaba ddala kitegeeza ki okukkiriza Mukama Katonda. So kale tumukutegeddeko a bit of you. Tugenda kusoma character y'embala oba mbirabula character kitegeeza embala y'omuntu oba behavior, somebody's behavior. Character omuntu oyinza you can adopt it anywhere from anywhere anyhow. Tozaalibwa nayo, so it can change anytime. Yes. Nadde mmanyi nze omuntu embala ye, that is her character, nti ayinza okuba yazaalibwa n'obuyisa bwe oba n'empisa ze ng'oyo y'oyo. Naye nga bukyuka. Mama Dawson bw'abanga abadde ayogera nnyo waggulu naye n'atandika okubeera n'abantu nga basirise ogenda okulaba nga adoptinga ng'akyuka. So tutambulira mu kigambo kya character olwaleero. Character ogitunnyonnyodde kiki? Characters, they are qualities of a person, oba moral strength. Oba I can say simply it is somebody's behavior. Okay. So mulimu character ennungi n'embi oba? So mubeeramu ennungi n'embi. Kubanga character evanga like moral y'omuntu, which is concerned with the rights and the wrongs, conduct of a person. Ebintu ebirungi byakola n'ebibi. Olowooza ki ekituviirako abamu okulemererwa? Kati kale nga ne wano wentudde naawe ngoga
Mama Dawson oyo si mwangu sisobola kukwatagana naye yadde n'omulundi n'ogumu. Ebintu bino tulaba bitulumesezza emikisa gyaffe mingi. Wandibadde otusetolinga nga gw'ozunga buzunzi wano tebakusobola, wali tebakusobola, oyita mu buyisi. Twagala otugireyo ekintu embala, ekirungi ekigirimu n'ekibi ekigirimu. So character era buli omu abeerako ebirungi byakola n'ebibi. For example waliwo nga like how parents trained you. For example 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 3. Tulina obudde obugisoma? Tujja kusomawo mpola mpola. Timotheo ekisuuka. Nti Mukama Katonda ali wamu naffe. So bwe tuba tusobodde okusomawo ku lwa bannaffe ayinza oga nze ate bannaye bayibuli sigiina. Timotheo ekisooka mmeka? 5. Olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Tonenyanga mukadde naye omubuuliranga nga kitaawo abavubuka ng'abooluganda. Obawenga obawenga ekitiibwa bannamwandu ababa bannamwandu ddala. Naye nnamwandu yenna bw'aba n'abaana oba abazzukulu basookenga okuyiga okwegendereza eri ab'omu nnyumba zaabwe n'okusasula bakadde baabwe kubanga ekyo kye kikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe. So kisinziira engeri gye bakuzaamu. Fedda abatu twakuzibwa nga bw'okeera ku makya olina okubuuza abazadde oba abakulu abakusinga. So when you go to the western world ab'e Bulaaya abato be babuuza abakulu naye ffe tumanyi nti gw'obuuza. Abagenyi bwe bajja obabuuza tulina ne different cultures nti bw'aba Muganda ofukamira n'obuuza eradde ssebo eradde nnyabo. Bw'ogenda nga like mu western Uganda wabeerayo Abanyankole oba those tribes bo bahaginga kyekiraga nti omuntu tomweragiddeeko oba ki. Then waliwo cultures ezimu nga they only kiss the arm. So kisinziira gwe bwe bakukuza. Batukuzanga nti bw'osanga omukadde mukusitulireko omugugu omusaze oluguudo. Ow'omwana mukwatireko ku mwana oba mukwatireko ku nsawo. So kisinziira ngeri ki gye bakukuzaamu. Kati ennaku zino ki ekiriwo? Osanga oli omwana nga taagala kumanya, omwana yalinga wa community. Kati omwana wannannyini. Wannannyini yo n'omala omugambako ayinza okuvuma nakumalayo. Saa eyo ye character ng'ate n'omuzadde wabadde omugambako biki yabadde omwana wo. So kati omwana yatyanga community ng'atya okukola ekintu ekibi kyonna bajja kundaba oba bajja kundopwa. Ng'omuzadde omulala neighbor kimugaana kwata kaggo n'amuswanyulamu n'amugamba agenda mangu ku ssomero lwaki onoga emiyembe ng'ate ssaawa yakusoma. So kati kisinziira mu ekyo engeri gye bakukuzaamu. Lumu nali Samuel oba nalaba taxi Samuel nga mulimu omanyi akafo kano ak'omu maaso bakeetanira nnyo. So omuwala yajja n'atuula awo mu maaso. Kati n'omukyala omukulukulu eyandibadde nga maama we oba jjajjaawe n'ajja naye ng'ayagala kutuula mu maaso awo. So ono omuwala omuto n'afuluma n'avaayo. Ono omukulu eyandibadde maama we oba jjajjaawe atuula wano mu katebe akawakati akawali uncomfortable. So kati awo nga gwe wandibadde otunula n'ogamba ono ye maama wange kaneeyongereyo yabeera awali comfortable. So eyo naye ebeera character ya muntu yakuzibwa atya awa abantu ekitiibwa oba nedda. Then batukuzanga nti bw'okeera ku makya nga wazuukuse. It is a character. Keera ku makya genda you go and use the bathroom. Senya amannyo okola ki buuza and keep the atmosphere ngeri ki fresh whereby tojja kubeeraawo nga you're polluting air everywhere okiraba. Naye waliwo oli omulala naogenda n'osanga omuntu ng'agenze oba like in a
public place ye takimugana agendayo for long calls na biki naye nga ate wandibadde obikolera awaka whereby ofuluma eno it is public buli omu ayingirayo naga bannayo n'omulungi bw'ati yakoze ebinya bwe so kati ffe batuyigirizanga ekyo use the bathroom olunaku lwonna obeere ng'oli fresh whereby you don't inconvenience people then so different cultures babeera ne different ways naye ebeera character whereby nti bafukamira they hug oba they kiss it is up to you okay then respect elders and those in authority lumu waliwo we nali visitinze office emu kati ne wabeerawo omuwala yali muto najja ndowooza yasanga waliwo oba yali mukozi wa masanyalaze nga ajja kutereeza masanyalaze gaabwe kati n'abikwatamu oba yabikwatamu oba ne byekyanga kati omuwala n'avaayo yali muto ng'ate mumpi yavuma omwami oli yali muwanvu yamuvuma oli musiru n'ayogera ebigambo bingi nnyo namugaa kale nviira ne mu maaso va mu maaso nawulira nga nsiridde obulamu bwange bwonna yali mukambwe naye nasaba mukama ne ŋŋamba mukama nsaba omuwala ono ajjeko mu kilasi yange naye oluusi tusaba mukama ebintu naye nga tetumanyi nti anaakikola era lumu yajja nga bamunsindikidde for counseling agenda kufumbirwa kuba era ne tuyita mu kilasi eyo nebaza mukama kuba yakyuka ne otherwise senga teyagiyitamu sirowooza nti yandibadde agondera omwami kubanga bayibuli etugamba abakyala tuli wansi bw'abambi naye gwe wooviirayo n'ovuma omusajja wakati ffe n'omusajja oyinza omusanga nga yakusinga obukulu naye yakyadde ewuwo ojja kufukamira omubuuze kuba ye Katonda yatonda nti abaami bali waggulu waffe which means nti yali tasobola kurespectinga mwami we teyandibadde tamurespectinga so I thank God kubanga yakyusa obulamu bwe era buli lwe mulaba nkyenyumirizaamu kuba njagala nnyo okulaba abantu abakyusiddwa so character can also be nga the schools and level of education zetuyitamu they also contribute to character nyinza okusanga omwana asomedde mu Kampala Parents one of the schools agali wano ba mu international school engeri gye bakolamu ebintu byabwe byanjawulo nga fe abasomedde eno kyannamukakawa olaba oli oluzungu afuuwa lufuuwe tasobola nakuliira muyembe mukubo naye ono ye tekimugana agenda nga ali awo musooli gwe oba lumonde mukubo so kati nayo contributing to one is character so character erimu bingi engeri gyayogeramu n'abantu n'engeri gyadiilingamu n'abantu era yanjawulo omuntu eyasoma n'ataasoma ataasoma tekimugana I remember one time waliwo omwami omu yali nga waliwo omwami yali amukozesa nga amusombera materials ze ku site ngero oyo gwe yeesiga agenda ondeetera omusenyu genda okole ki naye lumu oba yalina akantu katini nnyo ke yakola bwe yakola akantu ako onoomusi n'alyoka amukubira essimu namuga toddangamu n'okukuba essimu yange toddangamu n'okumanyira n'okunkola ki omwami ya feelinga so inferior n'asiriikirira teyaddamu muwa mirimu kati oluusi twefiiriza ebintu because oli teyasoma ate gwe yali adiiringa naye yasoma ono nga tasobola muddamu senga bonna baali tebaasoma bandibadde beexchanging ebigambo oli musiru naawe oli musiru kati n'olwekyo omuntu eyasoma omusiru takusiruwaza so eyo naye ebeera character omuntu eyasoma amanya ki kye bayinza okukolera mu public n'ekyoyina okukola privately for example oyinza okulaba oli nga mugagga alina mmotoka nnungi nnyo erabika bulungi naba nga atambula n'akasuka akacupa kanywereddemu soda mukubu oba akaveera Teacher, let's assume I'm not educated. Actually, saayitayo kembaawo saaziraba. Naye nga Mukama ampadde common sense yange around we tubeera nsanze wayonjo. Ewaka gye baatukuliza. Ozza mwana ku ssomero, ogenda mukyalira, ogenda bweru, oba weetaaga byakulya waka. Tukuleetedde Dawson Snacks. Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu Note 743 54 42 okukola order yo with Dawson Snacks obwokulya obwoomu.